abava tebali bubi South Africa mazibu damaso ne bataliko okwerwanako bagende basumba balina amafuta basabire baddengu ekisanji bale kigenda kufiirako ate ababeera abaliwo n'abakyaliyo olabeko omukozi wa sooti yenangaga nti ngenzeko kuwumula nga bolaba katsi bagundi bagenzeko Dubai temulaba ku bufaane nga bali Dubai biri awo bikuyiro biri awo biringa jjinja likwasere naye bapakinga pakinga ki singa oddamu notta omuntu atambula naawe oyinza obutaddamu kufuna amaanyi ga kisajja kyonna kyogedde ndi mulamu siwadde busungu ati kati teach for touch is a fair game nkubenda oba kwe red card oba yellow card A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amanya. Nenga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 nkwaniriza gwe munafu agenda maaso n'okutugoberera nenkwebaza emirimu gyeweesobodde okwekolera embiri zange zikuze abantu bajja zisekerera webale nnyo agwagenda maaso okubanga ate otugoberera nkwebaza emirimu gyeweekolera muzzukulu wa Kisolo Matinchimba nze ndiwo ate era ndi ne Uncle B ogamba otya nikiriya kyekiriwo tewali embeera ki eri mayoyo byebiki ebyo mayoyo mayoyo kitegeeza nti mayiyirizo mbeera yakuyiyiriza anyway sijja bigenda munyulwa kimbe yakuyiriza naye kasoli bulungi mubiri kyekyo otaleko miro gutisatiisa kutyo nende mubiri gwange wasuna amabeere mubiyonka wasuna amabeere omanyi kati abakazi abatana amabeere bakulaba bakwegomba ntiki kikyo kisajja kiina amabeere naawe neegomba siina kyenkwegomba ate nze amabeere ngagala olambuli utya tebuna tabbu tabubogali atya gye tuli mpola mpola ab'okufa bagamba ki tebalina buzibu gye tuli affe gye tuli waliwo omwana yansanze nangubuuza naye bbiini onyirira abadaawo nadde kwa kasha nanga bbiini azima okola mulimu kinaffe tukole wandimugee nti mayoyo nawe genda ndi kansala owaki nakolawo ekibiina kisebo obuulirira bakitane gwozadde akkubira engoma n'ozina negwozadde yakubira engoma n'ozina kati kino kyabwa kansala tukansalinga abantu abakulu kasaba bava ku mulamwa kasaba bafuna buzibu waka singa baba balina amagezi naye nga bagezaako geebuza kasaba tukuzuula nti olina amagezi n'olimbalimba ogezaako okugeebuza nga mumuddiza mu layini haji miti nkutumiddeko nkwebazizza n'abantu bonna booli nabaawo n'avuka bange nti babaddeko sayidi eyo mwebale nnyo abagenzeko haji miti mwongere okugendayo haji akole ku nsonga zammwe abagala edduwa naddala adde agamba nti abantu bamuyita omusamize naye si musamize actually ayagala kujja ku kiriyalinga air si musajja musamize musajja wa Quran kitabo ekitukuvu Quran kyatunulamu n'omuwulira byogambye oba ebizibu byo ye n'agenda maaso n'okukusanyirako bw'oli wa Bible so naawe oli sayidi omusayidi eyo bw'otyo n'oli musayidi ye bw'atyo bini ogamba ki ndi bulungi mwenna abatulaba bannaye mwebale nnyo malida yakubira ku mami Doreen Canada mami Nakato happy belated birthday madam Jackie Mukisa Rachel nange sound ukatadde kaka awo kabaka ginyo ekulamusizaako nnyo Mukisa Rachel omukulu Moses Breast
Moses Grace Rubega Grace ali Canada naye nawe nkubuuzaako nnyo mami wange wa California Auntie Julie how are you Boston abali New York abali St Carolina abali Netherlands Docas how are you mukwano gwange mugagga munnange Habiba happy belated birthday abantu bonna ng'otumira beebweru wano wavaawo dda musawo Olindia Heleni wenna balamusizza nnyo aba tiimu Kiyumba tiimu Saudi tiimu Dubai babeta ba home managers maintenance manager babuuzaako nnyo mikwano gyange egyo abaana banvumakokko wanudde bakulisamu eggaali najja ndeeta amaalo ku TikTok naye kati enkulaba ogiriko obawa ne service buli kiro kati mwe baako nawe oli mu group y'abano bendaba beeyita abannanyini TikTok bala n'ebibiina ebibafuga siriimu simanyi balina president wasini yabaho Frank n'abalala siri mu league oli TikTok oyiyo nga gwe TikTokers so TikToker just ngikozesa kudeliveringira message okay yes kale sinanyo bakutumira n'abali Uganda anko kabali nkutumiddeko nnyo mukwano gwange waliwo omukulu omukyala ali Bahrain wa saloni nkutumiddeko nnyo mukwano gwange oyo Bahrain yono omukyala yali takutegedde oyo mulala naye yali Bahrain oyo aliwa oyo yali ayagala okumubulira ayagala okuwa programu ye sorry oli yali Bahrain yali walala n'abali Uganda tubabuuzaako ali mu town tiimu Kikuubo Kuzairu abatugobera mwenna ng'oteekawo oba oli mu Kikuubo oli mu Kiyembe oli mu dduuka oli mu Zaakedi ng'oteekako akasimu ko n'ogawekanda teekawo kaddata kata Uganda si mwangu abalina ebirango abagala okubalanga mukubye ku simu yange 0750 90 99 86 oba olina ekirango yangu Poze Canada bagenda mu summit ya Madam Dolly niyo January ekipande kyogeno laba ku screen yage kopa number nobo nkubidde okwe number ye nemwogera abalina emikolo magala ba MCs magala decorations magala nenga topanga ku nange bampamiwe ogamba nti ninayo omuntu omukubiri kati nga omukolo okigotegeera mbagga kwanjula introduction yonna nina okwanjula week ejja ngenda Masaka osobola leeta bako osobola tula waka kyonna kyo reversatile so tujja tula fenna awo boyina mukolo nkubiraako namba esimu eri awe yasemye nkaga musa nabwanda beera mu kutuusaako ne bwe olabye ono era omufuna ne bwe bwanga wena kyoyagala ekyo ng'olabye nze era omufuna tulinga balongo naye twawukana nnyo nti mwe mwabeeranga mu kisenyi ffe nga tuli kasozi enjawulo teriiwo nnyo olw'enjawulo mwanyanga bunga fenna baali basomba abali batugira bonna baali basomba kanti fenna twali basajja balina abasajja ababiri fenna twali tuli wansi w'amafuta g'abasomba fenna twali ku Christian stations fenna twali ku radio and TV ekyo kyo kituufu twali wansi w'abasajja abaweereza Mukama wange era aweereza Mukama wange si kyekyo fenna twali wansi w'abasajja abakazi abakubiri kituufu kyo sikyogedde kyongambye Mukama leka naye mazima zolo kyogera obadde ongamba otya ngambye fenna twali kati kankyogere newe mu lujjudde fenna twali wansi w'abasajja abavuga emmotoka ebbeeyi n'abakazi abawasa abakazi abakubiri ekyo sikyo musumba wo gye wasabira talina mukyala wakubiri simanyi sibadde nnyo mulamu bwe mami Sindi yasooka gwe natandika gwe nalaba tosoba oli munnamawulire tobuzabuza abantu bakukya abantu bazaye bano abantu bola betuweereza bakyawa nnyo omuntu amanyi amazima n'asirika nze eri negatayo 213 no 214 gwe nasangawo kati yes gye tulaga abantu nga bavuddeyo nnyo mu kisenyi ate okukuba nnyo mu kisenyi sibimanyi time yabe ng'ate n'omwana yavuddeyo n'agamba mubuuze Kimbo w'oyo wa Kimbo wavudde kyasirikidde bingi bamuyisa bubi mwana ki mwana ki ba yali afuna ebitabo kiraba yali buki
baba yali wachi baba aiti baba yali wachi simanyi ngamba we yayogedde yabadde wana kiyagambye nzi waliwo omwana tali mati waliwo omulala nga abanja eri abanja nnyo nantekamu erinnya lyange naga nti okimbo mukwate bulungi ababuuli ate nze atabanja asirikidde bingi wagenda mbubanja kakadde nabukadde nabukadde sibanja sibanja tobanjayo kwata wano gamba nti sibanjayo si nyingi bakokyayo emanjo kyayo zaali nyingi emanjo kyayo bakokyayo sirike asi kusirika uze manja kwe manjo kya byanjawulo nange bayizensoti sijibanja nti sirika toyogera nokwokya nti wajanga okime kasaalako byanjawulo nange soti sijibanja tojibanja sawa bali tiki soti eri tiki management ya soti eri tiki suma tumutumiddeko sumbaki wa soloti nze ntumira MD wa soloti yansasula bulungi nange ntumira MD wa Kingdom Media nange yansasula nze navayo semubanja adde 10 ky'omusala gwa soloti era nali nfuna emitwalo 5 nze navayo mubanja naye yazinsasula ezimu naye siminaako tabu n'emu nange MD wa soloti siminaako tabu n'emu nange MD wa Kingdom siminaako buzibu era musanga twebongako nange era nsanga actually nyinza n'okukola biredi okuba TV yaffe neta sigwa munana guno kuja era tuyinza ogenda tumwebuuzaako MD wa soloti MD anze bombi omusumba wa Christianity ne MD wa soloti sibalinako buzibu kubanga ne musala mbasabira musabira musalaza osabirani MD wa osabiranga muntu akusinga kuba bulungi ayinza okuba biwandifunye byonna bidda ku ye oyongera kutikka ye birungi oyongera bitikka ye nga biringa byakutama bini wiiki eno mu nnaku 2-3 nakulabeko nga toli musanyufu ng'oli no munyiivu nno era ndowooza omuntu akubadde okumpi badde akugoberera mu nnaku eziyise 3-2 tobadde musanyufu era olina ebigambo oli ebyandiisa eby'obusagwa byenawulidde biva mu kamwako nze nga wawulidde ekigambo kyange eky'obusagwa nkolima kyebadde kyefaananyiriza sadde mu kuwabula waba otuuka n'ogamba nti nze manya musajja essanyu lyalibadde nalyo mu nsi muno ng'oggyeko okuba ne bazadde bo essanyu eryokubiri omusajja mu nsi lyeyeetaaga okubanga ensonga eyo nga namu naye wagaye nti nze singa oddamu notta omuntu atambula naawe oyinza obutaddamu kufuna maanyi ga kisajja kyonna kyogedde ndi mulamu siwadde busungu adi kati teach for touch is a fair game nkube ndo bakwe red card oba yellow card bigambo byantiisize naye nga bini wano watuuse era kukunoonya anti kooti yaffe kooti y'omwavu mabi kusaba Katonda bwe balangidde mwami Abooli nti Sekeretoni gukyakulumiddewa sigudda Sekeretoni muntu atambula yaga ya muzika dda ne mala mu bulamu bini waliwo abantu betubeera nabo nga ze njogera zaabwe nga twabamanyira lwaki tubamanyira mujja kukyame waliwo bebayigira ababayigirako kubanga si gwe gusogamba bubeera n'omubbi mu nju omumanyira ti mubbi waliwo ekintu kye mugamba kati ng'omwami yo nti ekyokutta abantu kibadde kirudde mu kamwa ke kamwe ekiri kuba n'abaana agenda kimala kikolese physical agenda kimala kikole physical oba physical mu buliwo mu buntu kuba era kiseeko ne mukyala we era kiseeko n'abaana be kati ndaba tegabamwangwire gwe ajja atandika okukwata ejjambiya ebyadda kituufu Abooli byayogedde bituufu ate kati obibuuza nti era wedde emboozi ezimu aziteekamu ggwe nti nene bbiini ekyakikakasa ngaki nti ya myaka 7 ng'aweereza kituufu emyaka 7 nga yalina obulamu bw'omusumba bw'ati kituufu emyaka 7 nga tasasulwa sikimanyi kuba nali simanyi contract yawe na musaala gwabwe emyaka 7 nga
omukulu aba asasula ku baana ba Soroti abazze ku church eri wansi atulali mu motoka n'abaweera awo webiri ogumu we kituufu owa inawudde ne taata wo munnange naye avuddeyo kuki n'agamba muddeyo ne mwogera naye omuntu yali akwadde ku mazzi taata wange yafadda omusumba wo w'amaanyi w'omu Kisenyi gwokkiririzaamu gy'osabira gwewakolerako era omusabira yagambye muvaayo eri ne mujja ne mwogera n'omuntu yali akuwadde ku mazzi aba akoze kinene nnyo mu bulamu bwe wandibadde osimanga musinga mutuufu si mutuufu aba mutuufu si mutuufu ndowooza mutuufu nange olaba era sitaani yali akoleddeko Katonda ebirungi nti yayimbakokko era sitaani mukulu ndowooza alinayo ekifo ekirungi ekiryoyoote ndowooza kituufu kyandibadde bwe kiti okimanyi nti abasumba abamu sitaani yasinga okubabeererawo naye ate omanyi nti era sitaani ayiikiriza nnyo abantu abo bwe bati abali atabayiikiriza babeera bantu be omanyi nti abantu abo basinga okugwa bwaba teerwanyeko nnyo abo baba bantu ba sitaani gakuba sitaani kyeyakolera obubi bwalina sebota ayagala omuvimbisa sitaani buli wanga tomwogerako ng'avaayo ng'akulabisa yalina okubeera ku top ng'akulabisa sitaani alabisa kale muzaye waali mu kumulabisa mama namulabyeko yamanze n'alabikako ku TV ebbanga n'ebbanga nga yeekweka amawulire naye wamulabye anyirira mama Ted we salute you twakutumidde nnyo namulabye sebinati wamutumidde nani nze nganze mutumidde ati kati wogawa tulo twakutumidde olizika twabadde tulina nze nange wamulabye luno nange naye bamufunye batya abaana abo bati yagaana kamera adala mukyazaako manyi mwe ba YouTube temulina fomu nina nali nvudde ddi kusaidia waliyo gibaddeko nga mbaleeta pampa kusootesa kulaba mupe wakuba emiggo tesaalimu saaliwo mbakuba wanze nali mu kiteeso kyo ngenza okafagobya kiteeso mube olagira bakube ate kusooti nze yaliko omuto otwalagira mu vidiyo obwayita awo tewandabamu kubanga amawule gakwatibwa ne mugazanyo tomanyi nti nno ekintu ekiba kipangibwa kibaako ba frontier ne behind ya ati gwe wali mbaba behind ya kibaako ne bafifi abo abakiruka ekibaako kakabeera amagye gwolabe gyo nagenda ku lutalo amudumizi waago kati ye yabeera eno n'ababula ne mugenda mu ne bakuba emiggo mbwa abafudde ne bafa n'ateekayo abalala nakirimu nze bagenyeza okuva ku Mama Ted kati mwakipanga mutyo gwali obusungu wabufuna otya concerned citizen na Uganda akwatibwako kubanga nazaalibwa mukyala anfumbira mukyala ensi etalimu mukyala tesobola kubaawo kituufu bwe ndaba omukyala ng'ayisibwamu amaaso kituufu nga nze kino engeri gye kinyigiriza kubuuze nakuzibwa mukyala nazaalibwa mukyala kubuuze ekyaki ezifaanaganako ezo ze twavaamu oziraba myaka 5 ekisooka ebintu byabalokole bizibu bya sizoni si ebyabalokole anti omanyi kino ekintu mukiremye kitegeera bwe mulowooza buli akoze ekikaali kye n'agira alowooza nti balokole byaba omuloko nanti kati osanga omuntu ngabbira mu nnya lyabalokole nga mwemuyita pasita nga si kyembategezaako okufulumya nti kale nkiyisiza mubalokole kubanga nawe mbuuza nti abeefuula sijaga abeefuula kubanga si aliyo nga babawa obusumba oba nabiki bo Katonda yabatuma naye bwe baba bagenda okutongoza abasumba makyaki gawe bo be babatuma omusumba gyanaagala Katonda yantuma kyokka oba oli awo nga naye atuma n'omubuuzo Katonda amala kwogera naye nti oyo mutume n'ekintu ekibikolebwa kiri ewamwe baatuma omusumba we yatumako
talina gwe yatuma naawe ate guli teyamutuma embaale mutaawe yalokoke yali weegundi w'omundeeba mutaawe walabako enjiri ya mutaawe mmeka ku soroti ng'ezannye oba nga njiri ya musumba kiki waliwo ku soroti ng'ezannye nga nti Sande n'omusumba ale taliiwo musumba Bugingo naye kubamu ku baweereza be mu kyaki oba basumba be ab'omu kyaki ne bakikwatamu kati enjiri ebaddeko ekiro ku TV alabako olumu mutaawe ku TV okwo ku lwali oba lwa Sande nali live naye nga yazze kukyala yali yazze ne mukyala we simanyi ku Sande ngamba enjiri emaze okukolebwa ku Sande kale omusumba nawe sa ku Sande nga taliiwo oba tanabafuna budde bwosa lunaku abaawo ate bw'otumye banaafuna distance ekaka Sande asobola okuyimirizawo service enamba oba tanatuuka kutuma kale kiba kirungi oba okakasa nti tonabatuuka kutuma n'otatuma ate abeewamu waffe gye bali abasumba abateereddwa abageze mu makanisa amalala naye ekyo ndowooza naawe gwennyini gwe batumye oba ekiseera okituuse kuba nabo bennyini babatuma ng'oggyeko bano abeetandikira kuba eri abeetandikira nga ye bishopu w'obuweereza bwe nga ye paapa w'obuweereza bwe senyo nga ani yamutuma ekimu 10 akiwawaani Kiganda ni yamutuma Kiganda bali mu group yemu Kiganda balabye ekkubo Serwadda ye ekimu ekiwaani Serwadda oba simanyi Bugingo abaana nakiwa Serwadda netabanga Bugingo ali ekimu kya Serwadda ogonna ate nakumusanga omukoti ya Katonda ono yakubye oluyimba John Bosco ayongereyoko omusango egye yagenze okuwa abagwi yagambye atya yagenze ku kooti y'oku luguudo Buganda agenze kuwaabira musumba akyaki agifudde Suzan ojja wulira njira musumba Bugingo ekimu 10 akiwaawa akirya kyekimugezeza abasumba abo banene bawaawa ebimu eby'ekkumi kyebalina naye nalabako omusumba gw'amanyi gwe nalaba akiweerera nga ne munna akimwerako obujulizi ye Pastor Kiweweesi awa ekimu 10 wa Pastor Kayanja ne Pastor Kayanja akiwaako obujulizi nabiwulirako yakwata ye zaafunye kati ebimu ebikumi by'abasumba babizito anti ojja n'okunganya ebirabo bino ebiva mu miliyoni 10 ojjako akakadde otwalewo omusumba wo nga mafuta gongera okuyiika kati ye Pastor Kayanja oba aba atatwala wa aba wakayiwa kati ye Kayanja n'atwala wa oba Mukama direct oba wa Osborne yange omusumba America yajjanga muno mu Uganda bamuleetanga yajjako ne kolole yadda nani Osborne naye wambuuza kibuuzo kiri eri nti kanisa ozirabawa kati nali nkuddamu lwakuba n'okikyusa nze abalokole tebeesigika kale abateekayo abalowooza nti balokole anti leero kiba bwe kiti nga omwaka guno bayiise wa Kayanja nga tugeza ayinayo 24/7 I mean 77 eyo yamafuta bane kavaayo ogenda bawulira kati bali mu P7 oyigirawo ekigundwa Pastor Bugingo agamba nga Kayanja ali ebisiyaka kyokka twalabye omwana wa Kayanja agiye yawasi anti kakati era kitegeeza aba akaze n'ebigambo bye kati omuntu ali ebisiyaga azaala kyokka ye atabirya abaana be tetumanyi oba tetumulabako ku birthday y'abaana be wadde omukolo gw'abaana be kiki kati aba alina okuddamu okwetereza ate tutula mukyala wafuna lubuto ani ali ebisiyaga ku bwombi mukyala we okufuna lubuto ate mama Teddy akyazaala Suzan fiance we siguwa ngamba Suzan se mukazi we fiance dating mu mukwano ogw'okudatinga bazaaliramu bantu bazaalira ku nzija oba Suzan akyalina mbaga omwogerako nnyo sikaawulira linnya lye senga Suzan saawulira linnya lye senga Suzan nakumala nakukyawa kuba kyamponya bingi n'egirasi mwonywera bala kujooza nginywere lwaki obulamu bwange wafuuka bikadde kyaputa yalaavu erina kikalawo
n'obumere bw'obwe wampa bwenjogerera kimanye nti nno wagwamu enkola yeeyo kwenyumya yeeraga nti amagezi go mangi oba olimatira ddi nti nakukoowa kubo nani kubo bali babiri ani gwe mbadde nyimbako badde manyi ogamba basomba bange naye gwe kankubuuze nabadde ndaba ebintu by'omwami oyo nentuniramu n'abalala bonna bonna lwaki we muvaayo ew'omusajja oyo mumaliriza embeera mbi ddala basiraanya tola n'omukulu bwakyewaaniramu buli anjogerako jja kumaliriza bubi ovaayo nekisira namaziina namunkekeera mukukumba bintu enkikimbo y'ebisiraani mukukumba nsoggola bisoggo bagita mukukumba nsoggola bisoggo ovaayo nabyo naye gwe akubavudde mu kisenyi bo bali batya wangaanina nti sibamanyi tewantama kwewunza anti kati abavudde mu kisenyi sirina abantu bali prominent balabika kati ng'eyo kuba kati ewamu wali abalabika nti Bakyo alabika Lugonvu alabika bali bulungi yerwanako nnyo yagenda Mutukula natereza empewo ayo we Masaka tewakimanya era tebaagala kumulabako ani akulimba ngamubuuza nja kunyumiza nga tetuli wano oba tekimanyi ekyo oyo muyirawo omubiri Lugonvu muyirawo omubiri gwe twetwogerako muyirawo omubiri naye okimanyi nti nno yonna si bituufu Lugonvu ali bulungi yagenda yevuddeyo yagenda Mutukula ekyo sikimanyi nze nkimanyi Mutukula eri ekanisa kusaba netukuza nemamulako ekiseera namaziina namamukeera ekisimbo musombola bintu kati Bakyo yali atya nezidaaza tali bubi ali wakatikati tali bubi nnyo ali wakatikati ane moroka yevuga ane bbaala lye aba tali mu Kampala oba osolozanyisa obulamu nze Yabwe oli simumanyi nnyo ne moroka takyalina musajja wati abaana boye baamala osoma kasita eno dimukose batandika TV yaabwe yadduka mangu ite bamugoba ate teyagira era ekisirani oba ogenze nakyo ate yakisembereranga nnyo kirinja okutta ku ssente ezo naye alina ebyamutataaganyako era ebakwa TV yaabwe etambula alternative digitalk beba balinga abamanyifu bemmanyi nze nga tonjogedde biini toli bubi mwaka ogwedde walina oyinza okunoonyaako mwaka ogwedde saakumanya nnyo kubanga twali biifu eri yali ekyaliwo ng'omanyi tukyera biifu mbeera yali naye laba akagato kolimu kamaanyi kabalage bwe kidiini kyamaanyi jozi kyekyo toli bubi tobaliwa mubali bobi sofa opakinze kawondo yadde enkadde naye era toli bubi sofa yadde enkadde naye oba toli bubi sofa beba bamanyikiddwa bemanyi abalala sijja kuwaayiriza besimanyi waliwo n'omuwala yagenda minisitule yaki Joani akola minisitule yagali mu gavumenti yaliyo kudda majestic yaliyo dda ati bwe nkugamba nti eno waffe simanyi kale bootero sanga ale waffe Lukman Junior Mutesasira nange gundi yavudde kola ku ddembe kajuli subi poliisi yavudde sente za Kajubi omumanyi ye first gundi yawe ku radio gyensooka owuliza ku macha program ye ekyombo yavudde
Lukumani akola ku Dembe. Ye kati byalirida. To Mulondo akola ku Beat. Ni omulala. Daniel muntu aba akola Capital. Abo bamwe talina kisirani. Nze nkola n'ekitongole ekitege kompira mu ggwanga. Kyaki? Kola ne fufa. Neto ina mmotoka. Eyo byenzidemu. Naye azise. Iyo ya fufa. Anda service ngeri ko brand za fufa. Magoga kuwamba. Ezafa zona ziliko brand. Magoga kuwamba amuweri kati nakuweri. Eri MM1. Tasola jigabe ya man. Vuga yange ngamba yakuwe iye ejabade naye nkadde saba muweri neda sebe kitongole kirimo abakozi abasuka mu bibiri ngera nze gwalondayo okwa mukozi mulungi yefufe gamba ki tetuna mtawana fufe omuntu gwensinga owulirizayo Scovia kwanogo simu kwanogo wange tana namba yange naye muwuliriza nnyo omuwuliriza ku radio ali penimulous sikimanyi ekitegeeza kyegeno paper alina zekitegeera penimulous simanyi kitegeeza ye muntu aweereza ebintu nga muweereza omuntu ali ekyo kinyini kale Scovia no linya lya TikTok byazanya naye ye Prona Pros na Buzana Morning Express omusamize oyo bambi muwuliriza kale lwakwandi musamize naye nga muwuliriza musamize akubira wensasa akubira wa na Buzana sinya lyangu sire kalinya lya kika so kati waffe abava tebali bubi zaffe twelwana kubaka tibeti nawo South Africa mbazibudde amaaso ne bataliko okwerwanako bagende basumba abalina amafuta basabire baddengu ekisanyi kiba tekigenda kufiirako ate ababeerawo obudde obwo nabyo byanjawulo abavuddeyo n'abaliwo n'abakyaliyo olabeko omukozi wa sooti yenangaga nti ngenzeko kuwumula nga bolaba katsi bagundi bagenzeko Dubai temulaba ku bufane nga bali Dubai biri awo bikuyiro biri awo biringa jjinja likwasere naye bapakinga pakinga ki Eric Sebalamu avuga Spasio Mutebi avuga Premium bakyagirina ina Premium njeru Grand Eric Grand era sana Grand ono alina akagongo we kati yani wa kamera alinamu entumba mpuka alinamu entumba babira nko ne ku parliament eyo Segirinya muna wasegirinya ani ajerega nnyo atuma amanya Segirinya aliwalo muna wasegirinya ina Premium njeru akabajidemu njire Segirinya kayo gusegwe ngo kuya ya black moto Segirinya gundi Kayembe Justin avuga mu kachi namuleka tayina abalasi bamanyi bero bakabemanyiko benjogedde nza abaliyo tebannegombesa era sinza gamba nange ntibanga gundi kubaliyo Apollo yani simanyi na Samulekayo omumanyi akola sports akola bya gundi Samulekayo naye bya ufuzi Samulekayo era bakiyole emmere wani wajati kasaba nga batekayo so kati abavaayo n'abakyaliyo abavaayo tubakira naye kati kino ekintu kibagamba nti bw'ovaayo oba tewugenze mutukula omugusire n'amaziina otambula nago abaana bagujjako batya ogukolimo n'amaziina ogusira oba togenze mutukula nagenda omusumba n'ansabira yawo ku William Street sekyamaliya yana mukyazaako akubulya story gye yansangamu nga mpane transport yanzize waka ng'omaze ovaayo ngankweyawo kuya mutunda amasaati kwetewerwanako ko nga wakavaayo natoba omwaka kumbi mulamba abasajja abo balaba batemu babi babeereyo nga bakuteeseza bubi mwana oyo muwa obutwa emyaka ebiri ajja kuba afudde mwezi gumu ajja kuba ali bwati ekitegere bateesa naye Katonda takanya gundi nteesa z'ababi tazikola taziwa budde naye nze waliwo ebintu byesigenderako ati bw'oba takigenderako tekitegeeza tikiriiwo ekyo ekintu ndowooza ya busiru mbwe ebyo bintu bw'otobigenderako tebikubaako gwagambye kankubuuze bw'ofuna siriimu n'otomugenderako nze simuteekako birowoozo agaana kukuluma nga wamufuna akuluma
kati oliko bali kufumita nze sibigenderako ebyokuwenyera ligana kuluma ero likuluma ekintu oba kigendako bato kigenderako kye kino kakyaze mulamu kibaawo yes omusajja ono ddala nteekateeka ye yakulaba nga temuli bulungi era bawulira bubi nnyo okuba nga nzisa kyebaagala kyeki kubeera ng'odooba ove waabwe obeedo ng'odooba kati nga bwe mbakansolinga ate baagala nze ndoobe mpaka mu ttaka negyosalawo bakansolinga naye sijja ddooba kati ki kyebaagala nti obeere ng'olya kasasiro oba ng'oli mu kabuli obanga mu kabuli mu ttaka era bwe naafa njaba mponya amabanja nga nina bangi bonna abavaayo baba baagaliza kabuli nakubeera bubi oba mwemwemwemu abavaayo batebaagala osasizinge kubebyo kati oba beeri ewaffe wabeeranga nga bagenda kukuba ng'oli manager ne bakuzza mu cameraman promotion tobimanyi oba tokonayiga bamala ogiraawo ensi ekwerabidde oba badde oba ku TV ensi ekwerabidde nga bagoba yeye ngoba obadde manager kakati damu studio ngoba naye abo bonna ena bullshit NSSF basasula kuba yembooza eri mu Kampala Bugingo yatulanga NSSF era oyina NSSF naye ze bangamba nzire bampa empapula nabikaana nekyereze NSSF ze nateeka ku lwa Bugingo sizazaagala anti ziba kwa kawuti yo si ya Bugingo bazimuwe ngenda kutandika nze natandika NSSF yange endala kati olina akaunti bbiri eziri zijjayo ate osobola zijjayo tonaweza myaka omusala gwayo gujja 29 gwadyanga mu mwezi nga guweddeko okujjako amiteri we yagenda netufulamu ebizibu by'obutanga bakasoma beesaze ku kyaki ogamba bwotyo anti baatuwanga ku ssente anti teba bakasitoma abo babeera basabye endiga oba kale twabasabirizanga bakasoma be bana abalinga baleeta obulango ku midiya tebwate bwatugasa be bakirayants bwatugasa ki nga ssente zizavanga mujate zaana tunaideo ate emisolo gya midiya giraka gyabanga mingi UCC NBS naye ina kyaki wejja ssente abakozi baayo ena midiya abakati omukulu yeewandira kinti alina midiya nene mbwetuuka bwe wonna mu ggwanga tolimba abantu etuuka mu ggwanga tosaana kweyimirizaawo ayinza okubuuza gwagiyimirizaawo kyekyatuleetanga ku mulinga 3 oba mu gw'ekkumi n'ogumu okujja okwebaza bakasoma abatuwa ku ssente ezo kyaki abakozi mwenna nga mulina okujja mufukamirira church members si kwa customer bakasoma bwe tujja akasente ate naye mwakajja ayina emwe zaakona talonda obutunda owa bagamba alina famu y'obutunda ng'alunda obutunda oba alima nkoko alunda obutunda n'alima n'enkoko kubanga banne abasinga amaanyi bagatadde nnyo kati mu kulunda nakukola ki ate bali nabo mu ka competition tewatani nagwali naye mu competition alina enjiri ya competition navaayo nze erya mu jokes enjiri eba ya joko enjiri eyo kyewalira mbwalija n'akwegaana nti omwanga okujjoko ya munjiri nanjimuunga mubuli nga mujjukiza weziwandiikanga nazoogeranga ye mukula myezi mulungi najja naye simula akatambala ke n'agiwawo asimula kumbajjukira joko yange agendako mbulanga wano mukwesimula ogole aba agenzeko mbulanga nayewawo joko bakubenga amagezi wagadde ewamwe ekyabanga kiti twekubidde nnyo sayidi yange olidde nnyo emmere yewaffe otonatwakulyamu anti nze saabeerayo kwewaka simanyi nteekateeka ekyali ani kati ewaffe yo ebifaanagano olw'ensonga lwaki mwogera omusumba nga yali abadde ku mazzi gati ne munywako yali abadde ku mulimu ne mujjamu n'akasente ne mulamu n'ettaka ettaka liwagule namugongo ne wali jjoba ani towayiriza tewalija kumiryamu yamukyeni wakuba ettaka liba lya mitwalo 4 oyofunaana ninga twali tutambulira awo naliwo 5 naye nga bazituka mpaka 8 ettaka liba lya mitwalo 4 5 3 nkaaga kakadde ettaka liba lya bbeeyi
naye kiri kyobuuza nti byabanga bitya gwoba twavudde ku kya jokes kikati saalabako nga oba jokes apanga olwayiwazimuwa oba apanga naye tenekirala nze wali mukyaki kusoomozebwa ki kosinza okufuna mu media z'abantu abalowooza nti balokole kusoomoza kwensinza okufuna bwetasasula mu budde ekyo kisooka aweeva basasula abamu basasula naye birepe obuzibu bwayo bwe buno nti omusajja agenda kutwala emyezi egi entakusasula kati emyezi 3 gyakututte tolowooze kuva ku mulimu ate tolowooze nti oba agenda kukuwa enkya kati ate bwakuwa nakusasula omwezi gumu kati omwezi gumu ogwo bwakukuwa nga omanyi Uganda bwetambula olina amabanja mu ddwaliro gy'onajjanjabira omwana fiizi landiro na biki zonna nabuuzisaasaya ne ziggwawo enkya otunka ademanya otunka akasana ekiseera singa nagambye edda kati zikuggwako enkya n'olabawo obuvanyizibwa okuddayo ku mulimu gwe okole kubanga zizi yakwate zakoze kikawe zaaweddewo so singa ziba nti zira mu budde singa abo abasajja tebakyalina abakozi anti oli ajja gamba kankamirika emyezi gyange 5 zonna nzitereke wamu enensuubula endiboota mu wino amawulire tebagagezesa amawulire munaye kulinga kuyimba oyingira media oyinza n'okukolera eyina omuzindaalo ogumu naye nze kyantamya ku bantu abo bwe nabeerewo omusumba nga afuula serefu gundi ng'akutegeerera mpaka mu byenda ekyo tekyaliyo nnyo yali ategeerera nze kyasinga ate kyesiza okulaba media zino eno kuba nti ffe aba presenters oyinza oba nga audience yeekomaku mweyo community ebale nnyo kati ekyali kusortinga audience yange ekyakibakuba engalo kati bw'osanga abantu bakusanga ku kyaki mibugu nga nti oli wakabi oli wakabi ate media zino kiziza nozinta byambayitawe zitanya emyaka gy'abaana omwana abeera ku media olwokuba alina weyazika engoye bw'afuna sente agula 5 ku 10 obulamu bukoze ki buweddeyo n'agulayo akamotoka kawo nga kiwedde ye ng'atambulizaawo obulongo tagaziya bwongo takola ki media ezo zikise nnyo future y'abaana media ezo sooka zisasula sente ntono ate nga sente ezo zirwayo n'abaana erandoza kibadde kigira mu butezimba buteyongerako kubanga ezo sente ekyamazima tosobola zezimbamu so byebimu ku challenges mpozi n'endala gye ninga eyo njikugambye okuba nti audience yekomaawo ekirala kyendabye mu basajja bano olulemerera okukola ebintu byebirala bakwata obwongo olina kuweereza ogenda okulaba nga mande tumande obeeraawo bw'obasaba nti n'olunaku olwokusatu n'olwokuna nange nkwasaganya ku byange ogyemedde omulimu toyagala kukola oba sinakindi asobola okuwa programu ng'ebikka by'obadde okola ebirala final osigale nga gwokola awo ekyo si kirungi era abasajja abakatonda mukikyuseemu bw'oba otegedde nti nno tosasula bulungi naye ng'omwana alina soose endala muleke abeereatako ekirowoozo lumu nakiwa human resource waffe meeting ngamba naye mufuna eddwaliro lye mukolagana nalyo singa mandwaziza mukyala wange n'omwana wange oba nange nga omusawo gwaffe tegunnajja nga tugenda ne batujjanjaba ssente bwe zituuka nga bakola ki nga batemako eyo nga eddwaliro litabiiru nga bikola ki kubanga kati otuuka n'olwala omusaala tegunnajja tolina option tolina insurance tolina ki n'ekirala salary loan abo otunulira ebitongole ebirala oba abakozi bannaffe abalala betukola nabo obalaba nga omwana akulakulana mu bbanga tono nnyo n'omugwe story kitwakolera wamu twasomera wamu tukolera wamu biki n'akugamba nti ku mulimu gyakola bamuwaki salary loan nga salary loan eyo emuyambako okukulaakulana oyinza okugamba nti bamuwadde milioni 7 nage n'asiba kataka ewaffe nno kyabanga bwe kiti bwebanga wafuna mitwalo 5 ng'ogenza ow'omukulu akoyo kalooni ng'ekinene nnyo akomaka kaddoba 8 kyabanga nno kirungi wanga looni yagikuwadde naye nga mu banka yagaana anti omanyi ekibagana mu banka ekibagana mu banka kyekino banka bw'ojjayo looni okusinza ku nzizayo gy'ogenda okozayo ssente ezo
zibeera according ku date ezo naku z'omwezi nti banka yo wagigambye bwenaku z'omwezi 31 oba lumu ya banda esesente naye ennyonnyoka ekigaana okusaba abakusajja bekigaana abakozi bagende mu banka bajjeyo kikino bali bagoberawe baagalidde anje kyenkugamba nti tajja kukkiriza banka oggyeyo looni nga ye wana amanyi saawa yonna ayinza okugoba kyobola bicontract byabe bibeera biri controversials ekyo biri controversial ekyokubiri tajja kukkiriza oggyeyo salaire looni ng'akimanyi nti ontasasula up to date tasasula ku nkomerero ya mwezi bw'abanga asobola okutwala abakozi ne bagenda emyezi 3 emyezi 2 banka ekyo nekikkiriza ate nga banka esala ku musaala NSF esala ku musaala peyi basala ku musaala kyobula bangera companies ezisinga abakozi bazo tebali mu NSF kubanga babosa they are not compliant. Nese wali kibiina kiyinza noonyeza ku bantu abakozi baani abakolera mu bundi ezo webiri naye challenge ngenda gikugamba kati ezo ensonga zonna UCC esobola okukiyingiramu Ministry of Labour y'abakozi esobola okukiyingiramu Media Council esobola okukiyingiramu Uganda Media biki ebyo esobola okukiyingiramu Akime ebinabyona ebitudde ebyamawulire challenge Human Rights Network for Journalism uja kade uja jireke ola uje lemi okweraba tesobola kati kulaba mulala kale nabina ebi bisobola okukola ki okuyingira mu nsonga zino naye ekiri ekintu kimu abasajja kyebasooka okukola basooka ne basembeza gavumenti bwebba ne bama mikwano gya gavumenti fetujiwalana naffe ale gavumenti gwe kumanyi okusinga oli gavumenti ya Uganda nga bw'ogimanyi kwe gavana ne bakwata ku bugundi oyo bakuba essimu kati abamusajjawo nsumbawo kimu bibiri MK project kimu bibiri MK tulimu MK kakati MK first son naye bagaye talaba abaina alaba naye kakati talaba olowooza kati kankubuuze nanto ambala ku pasente no kankuwa ekyokulabirako ku bantu ku bakozi b'oku Soroti balinga bameka bangi twaweranga n'ataano tutwala 5 ate church naye bangi nga bameka abakozi baayo endiga ezijja mu church bakirayant bayinzoera 13 kati MK bw'aba anoonya kalu yeetagamu 5 bayetaga ziri 15 yaziri 15 kati abakulembera kati MK asinga akugamba asinga kufuna singa mwe mutwala ensonga zamu ne oluli 14 zitwala yasinga tunula z'abaani anti kakati era abalala gamba nti taata wange abaddewo nga bamuwagira mu kalulu akawedde bano abasumba bagamba nti ne bamuwagira bapafominga batya mu region mwe bali sente ate abasumba b'e Kampala mutwalira mu buwumbi ab'omu kyalo gya Wangula batwalira mu kadi bayita abasumba b'e Kampala babuloka abasumba b'e Kampala balwanira sente ezo zatotogana mu ng'obukolwa mu campaign andika buli omu ayagala buli omu ng'ayagala akabalyoke bateekeko okusabira eggwanga buli kaseera onosabira gwanga kololo onosabira gwanga wa president onosabira gwanga wa onosabira gwanga ku TV onosabira gwanga oncha kusabira president bategawo obutuula bwa sente ate nnaine batasasula bulungi bakozi ate nga bazibawa sibule n'abantu ne babajja n'emisolo ne babakenderezaako abantu abo babala kankuwa ekyokulabirako leero kati si kyabasumba ky'abantu balala walabanga ebitongole ebyawangayo emmotoka mu COVID nawuli nakwata ddabo kabini ya milioni 2 n'agiwanga yalinga asanyusa eki gwanga libeerewo mukendeeza musolo Uganda babala oli akwata emmotoka ya milioni 2 nga bagira mukendeeza musolo gwa milioni 5 waddeyo mu COVID twetetaga mmotoka tetavuga nako simanyi gyeziri twali tuzeetaga zaavuga bameka baali babalanga musolo bali basaba bayita mabega gavumenti bagigire nabo bagiwe ekyoja mu miro emmotoka gyali kyoja mu miro usule bulungi bamikwano tubagala amanya gange nze mugamba Jolo Hassan CEO Jolo Pearl Properties and Real Estate Consultants bakuwonya pressure y'obupangisa n'ofuuka landlord tugula ettaka n'okutunda ettaka okupunta ettaka
oba walina obuzibu oba oli alina ettaka ddala li surveying, then tukola property management. Bw'oba olina ennyumba ze zapangisa nga ziganye, otuyamba ku bantu okuprocessing ebyapa bya land title processing ne transfers. Tukufalinga real estate consultants free. Tukola supply eza raw materials. Akasente akatono akamiliyoni n'ekitundu tubateekera estates ennungi, amasannyalaze weegali, amazzi weegali, ate nga n'enguudo nnungi. So estates ezo ziri mu bifo eby'enjawulo: Gayaza Road, Katosi Road, Masaka Road, Jolo Regional tusangibwa Misindye wano, Trading Center, Ovudde Namugongo, Nodde Sonde, Misindye roundabout way, ne office yaffe ey'okubiri eri Mukono Kayunga Road awo after Ruby's petrol station, office yaffe endala eyokusatu awo Kamu Kamaleni. Osobola tufuna ku nnamba zino 0703 666 7575 oba 0782 594309 oba 0703